so ndowooza gwanayagala okumwebuuzaako wakwebuuzaako but caught me well tabagambye manya abaana muyina engezigezi tabagambye nti atwala abantu German but abadde agezaako bakubiramu kottooki engeri ensi eyo gyetambuzaamu ebyo bintu gye bitambulamu kale wangi nti okuba oningako ne ku nsi endala tuyina abafere bangi kati mu Uganda abamanyi nti abaana bali desperate nnyo okutambula then babakozesa leete milioni 10 leete milioni 15 nkutwale mu nsi gyamutwalamu mulimu ensi nga ne bali kutwalayo ogenda kaba amaziga nga weegayirira oddewa tebereza olusi tiketi yo yaggwako noyo yakutwala tomanyi gy'omusanga n'otandika okubeera nga beega ne wejjusa ne gye wava beegendereze nga nsi ki waliwo ensi bannange zitagendekamu kati ng'ensi nga zi Russia ezo zonna ezaava mu Soviet Union oba okimayo ki kisooka basosoze kyekisooka abasinga ezaava ku Russia yennyini eri main banaku bazibu batusinga n'abamu obunaku kati ng'oli agenda kupangira ng'ogenda eyo bali teboogera kati no Germany eri 100% better naye bali obwogenze nga oli akusudde akutunze akutadde eyo tewali gwomanyi togenda kusangayo bannayuganda banno at least kakati feno mu nsi nga German, France, Italy, Sweden, Denmark, Netherlands n'ebigenderako ezo omanya nja kusangayo ku bannayuganda bwe kinaabanga kiri bubi banankwatirako naye bali abasajja bakambwe kyekisooka tebatwagala ngaffe ng'oli akusuulayo n'ezimu mu Asian countries waliwo abantu wano bempulya n'agamba nze kasita nve Uganda mba nkimaze ova Uganda olagawa gye bakutwala oli kaaba amaziga n'olaba nga Uganda is the sweetest country. I'm not saying is the sweetest naye that time bw'obanga owulira oyagala kudda wammwe ogamba is the sweetest. Beegendereze obutagenda mu bisiisisi beegendereze obutayikola okuba stress pressure bayitiriddeko bamanye na baani be boogera nabo okubatwala bw'oba ogenda mu nsi nga Canada ogenda mu America fine kubanga eyo ojja kutoba bw'obanga toyiseemu emyaka giyinza n'okubeera 3 nga biganya okutereera naye bw'oliyitamu mulikola ki oliyitamu na zino ezaffe ez'omu Europe ezimu naye mbabuulirira mikwano desperation ereme basuula mu kintu ky'olyejjusa obulamu bwo bwonna. Kale tugenze mu maaso tukkiridde Abanayuganda bakuferera wa banaye batugamba waleeta wano omuyimbi Omunigeria ayimba gospel Abanayuganda bategeera nti obeera Germany ne bagamba oyo alina akasente mbweza promotion ate mbusaawo kabakubbye emirundi egiwera sooka otubuulire engeri Abanayuganda gye babaferamu mwe Nkubakyeyo nga mwagala okukolagana nabo. Actually sijja kugamba nti bantu baali bangi abanfera bw'aba yali omu oba babiri ye yamanya nti nina ssente kwegamba ndowooza mu ngeri ye teyayagala kunfera yali amanyi nti ng'omuntu wanakugamba nti nno kintu kya milioni 10 ng'ate kya 5 ng'amanyi milioni 10 ojja zisobola naye nga 5 gagenda okukozesa ekyo ekintu so kati ye yantangaaza ng'alaba asobola okunzigyamu 10 naye for example eyo mpa example naye ate naali 10 ekyo ng'omulimu tegunnakola ki nga tegunnaggwa ebyatuleetera okubeera nti ebintu ebisinga tebyasasulibwa abamu babawaayiriza banyiize ng'omusumba wange omwe yali yeewaddeyo nga ekivulu akyambadde bulungi nnyo ng'era mmanyi nti ekyo kiwedde. Sooka otunnyonnyola story eno bwe yatandika lukeera ku makya ani akubira omuyimbi era ali muyimbi ki era ekirowoozo ani akireeta tutandikire awo mpola mpola. Ekirowoozo ekyo kyava mu nze nina wano abaana ba Down syndrome bendabirira mbadde nga ntwala nga nkola tours e Germany nga ntwala abaana ba dancers so that tukuŋŋaanya obusente buyamba abaana abo kati mu 2019 nenkirowoozaako ne ngamba naye bwe nkola show mulimu abantu abaagala basobola okuyamba sisobola kubeera abaana abalina Down syndrome bangi muno sisobola bemalirira nzekka naye bwe nnaaba ntegese sheeno egenda kulaga abantu bangi nti nange nsobola okuyamba ku baana bano kati ekirowoozo ekyo bwe kyanzigira ne ndowooza omwami wa Katonda nga teyakuba oluyimba lwe lwaliko essaawa eyo
David Ekene Nigeria yali mukwano gwange ne mubuulira ne mugamba njagala kino presence yo egenda kuleeta abantu bangi abagenda okuyamba abaana bano n'agamba it's fine nakkiriza kaakati nentandika okunoonya ekintu ekyo nali nkyagala mu Serena kati mba nkyanoonya in fact nasooka wa Silver Kyagulanyi n'angamba kankunoonyeza omuntu anaakola ki anaategeka mba nkyali awo muno mwetunyumiza nyumya neko ne mukwano gwange ali Denmark mugamu naye njaga kutegeka biki ngamba nina omuntu wategeka nange yantegekera ebyange nga sirina ku ground konze mponye ng'atakubira balunywa yamanyi bye yamugamba yamanyi bye yamusetinga mba ndi awo nga bantadde ku conference mba nga balunywa mbuuzi ogyagala ddi nti 5th December nti ng'olwo lunaku ngeze ennaku ezisooka ezo Shiba yatera okubeerako konze kino kyanjawulo kino kya charity ate kya gospel ko ye kale ngamba mumpeemu essaawa ezo 2 nkomawo nali njagala ngamba lwaki si Lugogo namuga Lugogo munene nnyo njagala ekintu nga kigenda kubeera executive kati musaawa 2 nga yakomyewo ng'agamba Serena ebadde fully booked then njize Lugogo konze nga ngamba tofaayo ne sente nsasulidde dda kubanga ayo sisasula ngenda kola kinyinza okudda nga olunaku balututte konze sente mmeka nti $22,000 konze zonna nosasula omulundi gumu oba tosobola kuteekayo ko deposit sinze nzimuwadde simanyi nti ampanga nga ne receipt aziweereza kati nga ntumayo omuntu wange nga mugamba agenda okonfaminga Lugogo baliyo show na show ki era omuntu wange agenda okugenda nga gyeri eyaffe akati nga tutandika kukwatagana balunywa nga nkomawo kona wano nga balunywa lyagalo ly'omukyala bali balavers nga balunywa ngamba nange njagala kukyaliyako mukyala wange nange ntwalirako eyo troupe ekola ki egenda nga muteeka katoba muna omuntu agenda kunyaba kuorganizinga ansuubiza buli kimu kyonna bonna bagenda okufandinga abyani biki nga ngamba fine nga muwaako sente ezimu nga mubala tiketi nga mubala visa nga mubala buli kintu kyonna kinateekangamu ki sente olwo tuli kuziri wandiiko olwo just misunderstanding naye za tiketi zo zaali zeeraga kuba zagendanga manyage nga nzija nga tusitukola nga tugenda ne group bwe tuke Germany nga tukola show zaffe nga tukola show zaali mu kwera za kyankalanamu olugendo olwo lwali lubi nnyo lwali lubi kuba abaana abamu nze baali tebanyimangako visa z'abantu bange naye ku olwo ngenda okutuuka sirina ebipapula ebimu ngenda kwegamba nga n'abembasi ne bagamba naye Mrs. Kruger nga tobeerangako mu kyankalamu bwotyo kakkana nga abaana abalenzi bonna almost babammye nga bawala bokka bakoze kye bawadde ne kabalunywa kaako nga tubeerayo nga tubaatisa kati balunywa teyagenda gye yali alina agende wa mukazi we nga balunywa kizudde ng'omukazi akizudde balunywa talina ssente jukira balunywa yali yakafuna zino $10,000 mu mmeka alimbye omukazi nti ajja nazo nze nabuusoli ne mugamba oli teyazze wadde ne 10 kuba nagenda okuva wano nga maze okulaba bank statement nga sente zakola ki zaggwayo ne mugamba bw'oba okkiriza gwe ajje ku lulwo z'omuteekamu tomuzimubanja kati n'omukyala naye yali ayagala ndowooza kuula balunywa kati nga mugamba balunywa mugambira nawo nga yakalandinga balunywa oze na sente mmeka simanyi nzize na lukaaga ko ye nti nakugamba nti sente ezitono ennyo zolina okujja nazo nga 15 bw'obanga tolina sente ze sina ze ngenda kukuteekamu balunywa nga atandika mukwana we gwaggwera nga atandika kubeera wange nga tukola zi shows tusobodde kati nga n'omukyala engeri nti yamunkwasa nga ngamba naye kanzije aleme okufiiringa obubi kubanga olina ekivvulu ng'omukyala ajja era tebaali nti bali bonna ng'abeerawo paka omukyala we yagenda kati nga tumaliza shows zaffe ye balunywa yamalayo mwezi gumu ng'akomawo olwo ajja okutandika okutegekera ddala naffe nga mbeerayo na group myezi 3 nga group ekomawo nga nange ntandika kuweereza sente za kino simanyi za TV bweziti nga zonna baŋŋambe no TV tugiwadde sente bweziti neno tugiwadde sente bweziti neno nga biriko receipt nga muntu gwe namuteekako amutya balunywa mugezi nnyo nga amutya buli kaseera mugamba receipt nti balunywa yangambye agenda kola kikuzituwa kati mmala okuyingirawo
mwami Bujingo yali atusuubiza okubeera nga yagenda n'okujja omuyimbi ku kisaawe ng'obulango Pastor Bujingo. Yes, ng'obulango obuyita ku TV ya Mr. Bujingo. Bwe tutuuka mpozi balunywa sente ze yasuubiza Bujingo teyazimuwa. Yamuwa miliyoni ezo 3. Namuganga 15 ngenda kwongera 7. Kyokka nze balunywa yaŋŋamba Pastor Bujingo yasaba 2. Naye nga ndaba 2 mu byonna Pastor Bujingo kituufu Pastor Bujingo yasaba sente. Yasaba miliyoni 10. Yasaba miliyoni 10. Kati instead of nti balunywa yandibadde asooka n'awa Bujingo 10 lye n'alinda nzize ngenda omwongera n'ali ezo. Ate yasooka kulya ze nasooka omuwa. Ezo nazo TV ez'abalokole zonna nga baŋŋamba wano twataddewo 5, wano twataddewo 4, wano twataddewo 7, wano nga tewali. Nga we yateeka ewanene miliyoni 2. Kambuuze bulungi. Sente ezigambibwa okuba nga zaaweebwa Pastor Bujingo. Emiliyoni 3. Was it an appreciation ku kino kyagenda okukola oba mwatuula ku mmeeza? Mwatuula n'amugamba miliyoni 10. N'amugamba part of the event. Okulanga. Ku TV ye. Kulanga ku ki. Tera Bujingo n'agamba nti nno gundi gye mbawadde package eringa miliyoni 8. Naye olw'okuba nti it's a gospel biki charity 10. Zino sente zaali za kulanga. Kulanga. Kakati nga balunywa yaŋŋamba 2 eza Bujingo zokka nga nzikiriza nga muwe 10 ku Bujingo va kuzina endala TV nga mugambe 10 ligenda sasulwa nga nnyingiddewo. Kati ye balunywa ekifo kyandikutte 10 n'aliwaayo. Bujingo asigale mu system nga bwe kimu kitambula. Olwo atusuubiza yagenda okukwata omukolo gwonna. Ticket tugenda kuzitundira wali. Yamubuuza mwagala abantu bameka nti twagala abantu emitwalo 3 n'agamba bonna. Yayinayo ne overnight n'agijjayo. N'agamba bonna babawadde. Kati awo nga n'okulanga ewala ne bwe tutalanga kitegeera. Kiwedde ate ng'era abantu abalina. Abantu ng'abalina. Ebyo byonna nebinseeka nga miliyoni 2. Muno omusajja yakwata miliyoni ezo 3. N'amugamba nga 15 ogwo 11 balance ajja kwa nja kuba olwo nnyingiddewo. Ntuuka obulango babusalako nga 15. Bangamba obulango nga tetukyabulaba. Mbuuza balunywa nti anti yongerayo ku ssente ebiki. Ntandisa abantu batandise okuŋŋamba nti Irene omusajja ssente tazituusa buli gy'omugamba. Bino ebyaki muzita zaani gino bano saundi oyo naye ngezo ndye nga tutula meeting omuntu ambuusa yali Isaac Luchi wano wenyini ku Papazi Isaac Luchi ono gwemanyi wa NBS. Yes ye tutudde meeting abuuza Bujingo yasaba sente mmeka konze miliyoni 2 nti ezaaki omulokole biki charity naga tekisoboka nti dwaki obulango bwasaliddwako kega ngusungu butandika okulinnya. Kakati tutegeka kugenda wa Bujingo kumubuuza lwaki obulango bwasaliddwako wabula balunywa palapalanya akola ki enkeera ye yasooke wa Bujingo bayamugamba biki oba biki ng'atugamba Bujingo ate taliiyo ko Isaac nti omanyi tugenda gendayo ffekka ng'agamba nze ne bannange nga tugenda olunaku olwaddako balunywa teyamanya twagwa bugwi. Nze nasookayo twali 3 nga tuyingira mu office ne flyer nga mugamba sebo flyer no gimanyiko nti ngimanyi naye musasule miliyoni zange 7 buli kimu kyonna kiddewo nga bwe nakibasuubiza. Nga miliyoni 7 nti nze ze manja konze yi nga mubuuza balunywa mwategerigana ssente mmeka nga pastor agaana okumbuulira nga ngamba ye mwennyini gw'olina okukola ki okubuuza yaleeta omulimu konze naye atombuulidde ze tulina okusasula nze nannyini kivulu ng'agaana nga ngamba gwe manya 7 nga buli kimu kiddawo. Tuba tugenda ofuna uti nga Isaac Luchi ayingira ngamba temusoboka olwo siri solved. Ko Pastor Bujingo ng'agamba Isaac Luchi this is business. Tumaliriza lwaki oyingirira business zaaki ekyo nakiwulira bulungi nnyo. Ngamba ko Isaac Luchi namugamba omukyalo nabbibwa nnyo ffe tulina okumuyamba ekintu kino tukituuke. Kati nga pastor agamba tukubire yani balunywa kati nga bakuba basoka bakuba teyakwata nga yazza call
kati bwazza call nga pastor amugamba bantu bo bali wano kati ekivulu tukoze tutya no bino tukoze tyangamba nze nabivuddemu bakitwale maaso ko ye nti okay kati bano benina okukolagana nabo nti ye nga Isaac Lucha akwata esimu nga mugamba abalunywa oli kufenna tukuwulira twagala tumanye sente mekazi wa pastor Bujingo nga wasooka tamwa olwamalanga agamba miliyoni 3 nenge kye miliyoni 3 nakiwuliddeko nga tetunnagenda baga miliyoni 3 nga awo nayagala okutomera ebisenge nemanya naziri zonna zirugenze nga mubuuza nti ate endala nti ate anti nga mugamba wasigamba yatusaba miliyoni 2 nga atandika okupalapanya ng'olyamu pastor atunula atya atunula ye atunudde bw'ati abiri naye tagawuliranga nako yabadde amanyi 7 gwe zaali miliyoni 10 nga tugaa kye tubadde twagala nga Isaac amuga kye tubadde twagala okuwulira tukiwulidde ng'amuggyako bw'amuggyako nga pastor agamba kasita owonyezza endala bw'atyo bwe yaŋŋamba afukamira nkusabire nga nsabira nga tufuluma ng'awo ntandika kutala nga manya ekivu yakuzzaako mu bulango teyazzaako kati olwo nga ŋŋenda nguyira naawo sawundi teriiyo buli kimu kyonna buli TV yonna tewali kisasule ng'olwo nina kutandika kwekuŋŋaanya kunoonya ssente endala kati bwe ntandika okunoonya ssente endala bambi Levikson ng'ajja kubanga y'omu ku baali abayimbi nga ngamba Irene tuddeyo funayo engeri gye wasigadde wiiki emu kati miliyoni 4 tugiddeyo wa pastor ki Bujingo nga nfuna miliyoni 4 nga tugenda ne Levikson bwe twatuukaawo pastor nga agamba I'm sorry yali mukambwe kuolo kati nga yawuliddeko ku mawulire nga balunywa ayogera ku miliyoni 10 nti yazimuwa kwega byatuuka nti byali nnyo mu mawulire kati ng'alaba nonsense gwalimu ate atali mutuufu kati yanyiiga kati ng'agamba nze nanyiize ne overnight nagizizaayo kati alina kyakkola kwolwo nyiri bwe twagenda nga overnight agirangiridde ng'awo mmanya ebyange bibi ng'akasajja katandika okunkubira ku TV bwe sirina ssente balunywa ekibiki tugenda kutuuka erugogo ng'erugogo yasasulayo nga yakasasulayo miliyoni 10 ng'amanja miliyoni 2 yagamba 22 nga tumubuuza nga tuyingiramu nga ne Silver Kyagulanyi abiyingiramu nga tugenda erugogo nga bagamba senga twamanya nti ekivulu kyali kya charity senga ye bwate bwe yajja n'akitunnyonnyola temwandisasudde na ssente ziwera wadde miliyoni 10 mwandisasudde za kiki za kisaawe n'ebigenderako bitonotono naye kakati system gundi yatambula dda kwa ekivulu kituuse tebirimu eyo woofiisi yokka nga bagamba bajjeeko 10 nsasule 12 nga onsasule 12 ninga no kabalunywa bulaba nenga kajja tekanyiiga ne bwokavuma ne bwogamba okakuba empinga kwakulyawo haya Irene batenga mpulira nfa kati ng'ekivulu ntandika tukulwana butto buli TV ngenda ngitomera tejjongera ssente nenga kiri too late nze ngamba gundi yagenda kubeerayo yagamba tegenda kukola ki kubeerayo kitegeera balunywa ye waatulaga tegenda kubeerayo nze gye ngenda ngamba egenda kubeerayo kati omuyimbi already yasasulwa omuyimbi ye already ali ready okola ki okujja nga nwana eyo wiiki yasembayo nga nsasula sound nga njidda mbalamu nga nyamba nga mpa sound teyampa nasasula niku kati teyampeera mirege eri miliyoni 2 mu meka wansa miliyoni 15 nga nzira mu show kyokka n'olunaku olwo lwennyini enkuba yatonye oba yatonyera ennaku mmeka ng'ekisaawe kijjula amazzi eganga kiri kisiraani kyokka naye nga nze kye nali nfa kulaga balunywa nti I'm unbreakable naye ekyannuma omuntu nga muno yeewaddeyo okulabirira abaana b'ensi ensi mwatabeera na kubeera gwe nojja olya essente abaana bali ffenna kitukwatako kaabe ggwe kabaani ffenna kitukwatako naye yandibadde ankwatirako n'angamba katukole ekintu kino tuyambe abaana bali abaana abo tebaali gamba nti bakuyambibwa nti kubawa ssente kintu ekyo kyankozesa ekyo namanya nti wentadde miliyoni 10 nsobola okufuna miliyoni 2 n'enzimbira abaana banali njagala bazimbira home kyekyali ekigendererwa kyange naye naddayo mabega ekikyannuma paka kati era nga njagala kirondoole balunywa ku baana abo kuliko yajjiira mu nnyumba nga sho yakaggwa
omwana we bwajjira mu nnyumba bakubira abantu bange yali akolanga manager wange nti twakwogerako na Irene atuyambe omwana tannafa naga Irene tasobola kwogera ku ssimu yakubirani mama w'omwana yakubira waliwo kazini kange bakaita Andrew namuga tasobola kwogera kyayitamu kyamaanyi olwo sho yakaggwa so omukazi ayagala tuyamba omwana oli kati wayita omwezi sheeno bw'oba obala okugikuŋŋaanya wagikuŋŋaanya mu busente bwenkanaki naddayo waka n'emitwalo egyo ate nga nagyo ŋŋaanidde emigaanire egamba esaawe n'osobola okuseka nedda twakuŋŋaanyawo obusente naye ng'abantu abaaliwo awo ab'amawulire baagala obbajjamu buli nga nabano bawunsa bennyini baagala nga buli omu ayagala nagaanira migaanire obuteekuba kipali nti ebiri gino nfuluma nagyo mu kisaawe Richard yaliwo bambi era yaleeta ttiimu y'ababawunsa ekivulu oba wakubalaabala kyalimu abantu nga bameka mwalimu abantu abaali bajjuza nga labonita si kyo naye lugogo omumanyi labonita kaba kameeza wano bwe kati eri yonna ng'otunula eri bwoti omusajja agamba haleluya ekisaawe ne kiddamu haleluya sooka ne tumutiisa okumuleeta naye bambi yali amaze kuba yajja yamalawo kennaku nga 3 yamanya ekyali kigenda mu maaso n'abagamba kaabe nga waliwo omuntu omu gwe ngenda okuyimbira era bonna bambi Pastor Bugembe bonna ba Levikson Exodus bonna buli muyimbi gwe nateekako yayimba bakusaba sente bali bazirya Levikson yafunayo ekitundu namufunayo ekitundu ne Exodus ne Pastor Bugembe bonna tewaliwo gwe saawa ssente naye ng'ezasooka zonna tebanyigiriza kuba bakimanya nti bali baziridde naziyina mu lisiti bwe nti nga bampeereza guntumuwadde zino naye nga tebafunanga ku ssente babeerawo nange mwenyini bampa amaanyi okusituka okugenda ku siteegi naye ng'essaawa eyo nga buli muntu yenna yali alowooza nyinza okwekola ekintu oliddamu okutegeka ekivulu yes ndiddamu era singa tebadde bya covid singa naddamu dda wangi ya oli mukyala mugumu nnyo gutyo oliddamu okweteeka kuba international artist why not talina kyeyakola si ye yalina omusango omanyi nti omusajja oyo yalemesebwa n'okuddayo nga buli kyaki yonna emwagala naye nga bamujja ku nze mwezi mulamba bonna bapasita Kayanja akyali mukwatagana bulungi nnyo mukwano gwange nnyo yawulira bubi yantunuuliranga n'alaba oba bayagala nteekemu ki nga takiina yalaba obulumi kubanga buli nga bwe nategeka nga bwe napulaninga okutegeka ekintu buli kintu bwe kyagenda saavaawo nga waliwo mmanja mu kisaawe saavaawo nti mukazi wuuyo atubbye ate ne neebaza abamidiya bannange abaaliyo balina omutima kuba baatuuka ne bagamba omukyala katuleme mukuba mu mawulire bwe tuba tubalabala mu ddoola bakufera ssente nga mmeka mu ddoola mu ddoola emitwalo ng'esatu kitundu mpasimu yange wano mbalebalemu nedda kaakati laba bw'okutegeka lugogo soko funfunira no kaculeta nedda okutegeka lugogo mami Irene soko nfunira kaculeta nga kanti nkanze nkujirire ze miliyoni nga 12 ya baana bannaye Uganda wano ya naye tewagenda mu mateeka tewakola ki tewebyo nagenda ku poliisi naye poliisi gye nagendako yawa n'ekibuye nga bonna mikwano gy'abalunywa okujjako RPC bamwita RPC bamwita RPC simanyi si DPC abo bonna naye RPC ndowooza asembayo obukulu awo oyo yalinganga yayagala okuntaasa ku last minute naye balunywa ndowooza yali abasetinze banzite n'okunzita naye nina Katonda gwe nsaba Katonda yamanya nti nali ntaasa baana nafukamiranga n'ensaba for protection from that guy
kubanga yali akimanyi ngenda kugenda kumuswaza. N'ekirala kye nakola naddayo ku embassy ne mbagamba singa ekintu kyonna kintukako mu Uganda omwami bwati yajja okuba nga yakintuusizzaako ne already amanya ge gaaliyo kuba namutwala. Sisobola yannumya nnyo n'omwana oli okufa kwampisa bubi nti singa osanga ekiseera ekyo baali basobola okunfuna singa banywa teyabba ssente ezo twalina obudde obusevinga omwana oyo. Ate n'avaawo nti n'ebintu bye naleka ewuwe kubanga bwe twali tugenda ne troop twalina ebintu bye twagula nga tukola rehearsals byonna twabitwala ewa Balunywa. Ennyumba y'abantu abo ng'emaze okujja naweereza Balunywa message natuma omuntu nemugamba Balunywa mukyalo ono n'omwana we yasigalawo beetaaga omufaliso n'ebintu ebimu bye nagula. Balunywa yeegaana ebintu ebyo, yabyegaana. What is mufaliso? Have you ever told this story anywhere? Ebyo kati bino bisembyeyo naye biringo byombuuza byenkuddamu lwakuba kati nasawo nenkyesonyiwa natuuka ku gundi nga fayiro mwennyini omusajja gwe nawo kola story mpanvu sisobola nagimalayo. Oguma otya okuddamu noyimirira noddamu notandika ne music wo noddamu okuyimba noddamu? Ekyanyamba COVID kubanga nava eno mu Gwakubiri kati mu Gwokusatu COVID n'atandika. Then I relaxed nga tewali pressure, teri music, teri kiki, nengamba kati guno omwaka kangubeere mu family yange. Nembeerayo abali bamanja banja abo nga nsobola okubasasula obwo bubanja banja ne mbasasula ne buggwayo ogwo mwaka nengumalako. Kwegamba nentandika okubeera kyantwalira emyezi nga 6 okubeera nga neerabira ekintu ekyo. Kati ngenda okudda mu 2011 nga buli kimu kinvuddeko ng'obusungu bwo mbulina ku Balunywa kubanga yampitako lumu nti ndimu muntu ngamba nagamba nti si naive naye kanjogere mu Lusoga kubanga Olusoga olunyinza okwecha ekigambo kimanyi omuntu bw'anaakuyita nti oli mudoofu. Olusoga olumanyi? Ndumanyi, nasomerayoko. Nasomerayo. Kigambo mudoofu omuntu yakubba ng'oli mujinga oli mudoofu yakyogera na ku poliisi. Mudoofu nti ndi mudoofu ndi mudoofu kwegamba naye sikyalina busungu buli bwe namuyinako kubanga manyi nti Katonda ajja musasula one day. Manyi nti newe buli baddi omwana oyo teyeefiiririra namumusindikira teyeefiiririra Balunywa alisasula. Ekyo nakimugana Balunywa gwe lumu bagenda kwokya obbya abantu bangi ate ng'obabbira mu bintu bino bye tukolera ng'ebya charity. Nze nawulyako n'omuzungu Balunywa gwe yabba n'addayo e Bulaaya n'afa. N'owookubiri n'agamba talidda mu Africa. Simanyi oba omusajja akonectinga atya n'abantu mangu nnyo bwoti gwe ne bajja kubanga bampooninga ku musajja oyo ne TVM yampooninga neegamba omusajja gwe weetaddeko nga muyaayi. Nga nezi stories gye ziri babbye. Cruise exclusive gwe mkutu kwetusinzira okubanga ate tukuweereza. Tuli ne Irene Kuluga, mukyala muyimbi ate nga mukyala promoter aleeta abayimbi ab'ensa nno. Guno omwaka gwe twakayingira Irene Kuluga osuubira okukoma nga promoter ow'amaanyi? Oba kale nze oba sikitwala nga promoter nkola binnyumira. But promotion, but it's the right word. Okay. Mukama bw'anaaba ansobozesezza. Gatuleta Justin Bieber. Lwaki ompanika? Kuluga tusule Bieber. Tusule Bieber nze sikubanja. Promotion yange yabwere. Nina emitwalo n'emitwalo egya $. Bieber ayinza tusabanga imeka. Oyo nno oyinza n'okubanga ne ssente zo zirina ninga tayagala kujja. Simanyi naye ngambye abayimbi abasinga ababali international balina ensiize benyinyala balina ensiize. Omuyimbi gwali weesimbyamu n'agaana olw'ensi? Sirina sigezangako olw'ensonga kino kye nakola okuleeta David Ekene olw'okuba nti yali musajja mulokole n'oluyimba luno My Tomorrow buli mutu yenna yali akola ki alumanyi.
era a lot of people bambi balumwa nnyo ne bagamba nti bannaffe tetwategedde kiyimiriramu bulungi bwati buli omu kyamuluma kuba ne Pastor Kayanja yayogera nagenda ku last minute wa Pastor Kayanja nagamba ne bw'otandi mutegese lugogo twandi mutegese wano byuma weebiri biki byonna Bugingo kye yansuubiza namunyiigiramu kubanga yali asaidinga n'omubbi okusooka kubanga kiri ekyo kyokkako kapaati ako ak'okugaana okumbulira ssente nga already amaze okuŋŋamba ezibanjibwa naye nga amanyi nti oli mubbi waekyo kyandimulaze mukyalaze agambye ssente naziweereza ate gwe baakuwa $3,000,000 then oli musumba amazima googerere waawo nti bannange nze nasaba $10,000,000 naye bampaako mmeka 3 ewaali obusungu ewaali pata endala sho ewedde baategese dda omuyimbi wange wa Bugingo Levikson akola ki addusa omuyimbi wange amutwali wa Bugingo nze gwe balekaawo tebamanyi kindi mu mutima ng'olwo essaawa eyo mpala na Pastor Bugingo nnyo ngenda okuwulira nti omuyimbi agenda kuyimba eri nze nkyalina mu kisaawe ensootinganye bantu nabagamba nti kasitayimirira ku stage bwati ngenda kwetuga ekyo nakyogera nga nkitegeeza naye obulumi obwali awo singa waliko erugogo wantegere nti mukazi kyono yayimbayo ate yayimba bano abamugenderako abala nti emotoka endala yamugoberera nga bamugamba bagenda okulaba tension gundi agenda okulaba omuyimbi wange tension y'amaanyi ng'abuuza ono ali ku saidi yange kiwange kiki nti Irene aganya oyimbe agamba oyimba ko ye nti ate kati wano nkolawo ki wamanga si ya Irene akkiriza baakanya kugamba wa biki eri tebadde ssente tebamanyi bwe naleta muyimbi wange sijja kwogera yabyogera ebyo kubanga saagala kukola ki nga pastor agamba no munzize mu motoka munzize yeri Irene ono pastor anti naye pastor kati yafuuse na reverend sigamba Bugingo ngamba ekene nga bamukomyawo Levikson nga nkubira amasimu Irene nakugambyeko ne muga wangambye nze sibitegeera nga ba Levikson nabo bajja nga bannumba ku hotel gye nali nga mugamba Exodus bambi yali anyiize ngamba gamba mutuule ngamba yitira mu story yonna Exodus nagane bwembanze nagamba Levikson Irene ayina omusaayi ne bwembanze ekivulu kye mukirabye $3,000,000 munnange naye oluvannyuma nga tetusisinkana zino zitasinkana ewa Pastor Bugembe yali birthday yange banjiridde keeki yali overnight nayo ani gwendaba Pastor Bugingo ne mukazi we ekene nga ayimba ekene nga janga ngamba Irene sonyiwa Bugingo musonyiwe tuli ba Christian nga agamba era bw'abasabye ngende emnyimbe ngende konze kale nga tuweereza kati natwala keeki nenjibawa era basanyuka nnyo nga banyimbira n'akayimba wali ku gundi ku stage nga akapapula kagenda nga Bugingo asanyukira ddala nnyo ng'alangirirawo ekenajja next Sunday ngajja akwayo kasente yadde ngajja ng'amuwa ekirabo awo we nnali ekyansanyusa ennyo kyansanyusa ani yawaani ekirabo Bugingo yawa ekene nga ku Sunday tugenda it was so good service yali nnungi nnyo I felt like omanyi okusonyiwa bw'osonyiwa wewuka service yali nnungi era nemusonyiwa sitaani amanyi okwegira mu bintu nemusonyiwa naŋŋamba nti bwe mbanga n'ekivulu kyonna kye njagala okutegeka ngende nze njogere naye ng'era Pastor Kanja naye bwe yaŋŋamba so bwe bityo byagenda nga nze nsigala muloosi wazzeemu okuyimba wafulumiza akayimba akapya ndaba mu Maria ki ndaba mu baani akati mbadde si stopping aho okuyimba ndowooza okuyimba kubanga mu lockdown nafulumya last year nafulumya ennyimba 5
video ne audio akuba munezi buli lumu nti luyitawo kati luno lwe nafulumiza omulima luyaki luyimba nze endowooza eziriko endongo eriko kubeera nga etuuse weeri. Ani akuyamba ku music? Anyambako nina gundi wange ani mukwano gwange actinga nga manager wange is acting manager at the moment New York. Yanyambako nange bwe neeyamba naye bw'omukwatirako buli omu akwatirako ya twekwatirako ffenna nze kyensobola nkikola naye kyasobola akola ki akikola kubanga kati engeri gye sibeera mu country sisobola kugaziya management ojja girekaawo oddeyo egenda kubeera weetya. So that's why nti nkyekuumidde awo paka bwe nalaba nti ekintu nkituusizaawa then ndowooza nfune management ennene. YouTube channel yokosa manya ki? Irene Kruger. Kruger bagispellinga KRO ey'obupointi naye bwekulema ogiwanika nga abajamani nene bw'oteekako nga totaddeeko kubanga kati bisumbuwa KROGER. Irene nomo Irene nyimba gyeziri nyingi bannange mu gospel nabwo mbukuba manyini bwana wa Katonda wadde mbeera ngo alimu kokoko. That's life tulimu.com world. Yes. N'olw'ensonga njagala okubanga ate mpuzikira no show yaffe olunaku lwaleero bw'oba onyumiddwa share eno clickinga wansawo sharingirako muno genda omufollowing platforms zonna Irene Kruger osobola okubanga ate obaako nekyomwongerako naye nga guno omwaka togenda tuwaayo muyimbi mulala yenna kijja kusinziira. Nina era Omunigeria gwenjagala mukyala kijja kusinziira. Katusabe Irene Kruger gemanya kemu abaddeko buli nnyo kamera njagala okubanga ate mbasibira no lunaku lwaleero bodyguard wange Richard abaddewo nnyo kubanga ensonga zonna tuzituukiriza musibe bulungi mwera